And then we proceed. Bano be batuuze ku byalo bisatu okuli Panyadoi B ne C mu disitulikiti ya Kiryandongo abatabye mu lukiiko olugendereddwamu okugonjoola emivuyo egiri ku ttaka mu kitundu kyabwe. Olukiiko luno lwetabiddwamu minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja. Onna abatuuze bamulopedde nga Tabana Amin mutabani we yali omukulembeze w'eggwanga Idi Amin Dada bw'ayitiridde okubayiganya ku ttaka lyabwe. Bategeezezza ng'ono bwe yabagoba ku ttaka n'aleetako abantu be. Tabana ina ttiimu gy'akozesa embi nnyo eyo ye webanga etambula na busaale na mafumu na jambiya okutulugunya omuntu wa wansi. Ndiko yabagamba banga balima bakoleki aja kuba aja kwensa we bilibili kulahika kati kasoli nafa kataba abantu be bagamba nti nenda mtu wesenti nakati bali mkuja keta kali abantu sine bali mkuba lunch number 3 yika hapa 13 naye Tabana Amin yango bamu nateekamu abantu abalidima. Okusinziira ku batuuze ono yeyambisa amagye okubatulugunya ekireseewo obunkenke mu kitundu. Sawa batuyambe bambi nze ndi ku bunkenke Tabana ali mu kunoonya kunzita olw'ettaka. Gavumenti eveeyo ejeyo omukono ogw'ekyuma ku basajja bajeno abatuli bubi. Jeno Tabani akuba abantu ngagamba nti jeno natakwatwako enogera beberwako kanisa nagitinda yakomaawo sigizimba nakomaawo natyo okudda mu maaso kuba mutya enikesi tugenda mu maaso n'okukola ebigenda mu maaso tuba tumutya tukola byayagala. Abalunzi nabo beekokkola ng'ebisolo byabwe bwe byatwalibwa Tabana Amin. Nali nina ente 50 ne bazitwala kati waliwo ente ziwera ndowooza nga 7. Embuzi zaali 18 tewakyaliwo embuzi n'emu. Ente 10 ne basigaza ente 3 era nakati ntambula ngenda sina ofisi gentutuuseemu naye sina kyenfuna bwe natuuka waradisi nangoba. Olukiiko luno lwetabiddwamu akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa Pulezidenti Brigadier Henry Isoke era minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja n'alagira okunoonyereza ku nsonga ezoogerwako abatuuze kutandike. And caused the effective malicious damage, he is going to be arrested and charged and put in prison. Alabudde Tabana Amin obutaddamu kwetandala kulinnya ku ttaka eryogerwako nga bw'akikola wakukwatibwa. Onoolinnya wano ojja kuba ojja kuba ogimenye era olwo bajja kukukwata nga suspect omulala yenna. Mayanja agumizza abatuuze nga bw'atali agenda kubagobaganya ku ttaka lyabwe. Protection weri yonna tewali ajja kubakwatako. Tabani ali under investigation essaawa yonna ayinza okukwatibwa nawano tajja kubakoonako. Muwummule mukole emirimu gyammwe. Ettaka eryogerwako liwererako ddala square miles 5 n'ekitundu nga liriko abantu abasukka mu 300 wabula mbu wadde Tabana Amin yayitiddwa mu lukiiko luno talabiseeko.